kuyita wano okwebaza mukadde waffe Ssaabasumba Omusemoogerere kubanga yamutuukirira ate nga leediyo eno leediyo y'abasumba ya Uganda Episcopal Conference oba Catholic Bishops Conference of Uganda. Awono nga y'omu ku immediate supervisors bange era banatta mu lukiiko bwabwe nina okubuuza okuwanika nga bamu ku abanzo y'abantu egiriwo ebibuuzo yati Bishop Omusemoogerere. Awono namusaba nakkiriza ate nga naye yali yakyesunga dda okuba nti ne tweyambisa structure z'ekereziya okuba nitwogera okubunyisa eddiini. Awono tubunyisa eddiini mu Kampala, mu Lugazi, Masaka, Kinda, Mityana ne Kasana Luweero. Amaloboozi gaffe gakyakoze ki? Bwe gakyatuuse. Abasumba bakola enteekateeka amaloboozi ago geeyongereyo era bwe ganeeyongerayo enteekateeka y'emu ejja kusigala nga tukwatana n'esitudiyo z'ekereziya mu bitundu ebyo okuba nti eddiini yaffe n'enyigira ng'efiira ddala abakulu abatuyigiriza eddiini. Basazeewo okuggyebwanise kubanga tulina siniya kristo ate eddiini mulamba musijja gya Baptist Sebayigga. Nze ndikkaasa naye ate nebakaaasa awona abakulu bano basomeseza eddiini era tusiima awo ne tugamba nti katugendere ddala kuzzibwa lyeri ewamuzenyo akulemberemu kampeyini eno ey'akabiikano akatibisi. Bannange twetale mu kabiikano kano nga tuweereza abaana ate naawe ng'okenyigiramu ate kubanga tusobodde kujjanga ssekindoomu osobola okusiponsalinga omuntu